oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Safu kidewa. Ani gwe bakotenani. Ani yakumenya ukani. Yonna mu wolokoso. Wolokoso. Weekend taxi. Chenda musanva kasiri sasa tufemo mwafa Radio Simba empologoma enunje deme nkubuzako yona josinziro kula mpozi ngate otumbude nenkugamba ntizile dakika 8 zakata kusawa esatu ezokumacha nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati atenga mpozi abali ku Facebook femwe mwefe mbabuzako nyomwe bali kupula mpozi ngate mutwe gatako abatufunira mpozi ate ku mukutuguli ogwa www.radiosimba.ug abatufuna ku afcloud.com abatufunira ku Bokati TV abatufunira ku Uganda byogere abatufunira Radio Simba TV namwe tubagala tubagamba nti webale kubera mpozi ngate mutwe gatako osobola ku downloading app ya Radio Simba gena mu Play Store kusimio downloading app ya Radio Simba oja kubera mpozi ngate otufuna bulunyo kalo nakulwalero ate tuyingide na malamanji nyo naye before I need some people to say hi hale wolokoso bayaye bange wamanya babusa bachali bange kale mumpe kubaddemu abali sexe mane nawe Haji Titibya lutuwe okitegeera wa sexe man tole kusalam assalamu alaikum Haji wafe omubwat wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ngole ntya bakyala Titibya lutuwe nalinganye eddi bakyala bange mumpe sanyu baba ntandikire wa exactly wanyini awo nawe Haji Titibya emyaka kakati giseewo oba gitambulidde ddala nga myaka 2 kati okuva mpozi amawulire gafuluma nga galaga nti omugagga w'omu kibuga SK Mbuga yali akwatiddwa poliisi y'ensi yonna n'aggalibwa mu kkomera e Dubai ku musango gw'obufere era nga kigambibwa nti yali afeze ssente eziwerera ddala biliyoni nnyingi nnyo wabula oluvannyuma mpozi lw'ebbanga eryekulungula nga lya mwaka gumu n'emyezi egigwawo bw'atyo mpozi yatwalibwa e Sweden ewagambibwa nti gye yali akubye akasente era nga walina omusajja amuvunaana bw'atyo yasimbibwa mu kkooti naye olw'okuba nti obujulizi bwabula obulumiko omukulu ono era bw'atyo yateebwa n'addizibwa ku butaka bw'atyo SK Mbuga abadde tawulirwa era ng'asirise nnyo okutuusa luno jjo ly'abalamu mpozi ku Lwokuna bwe yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo n'agamba nti Uganda tesobola kubeera ng'eri bweti Honorable Kyagulanyi tasobola kumuwa kalulu olw'ensonga nti atandise okuubisa abavubuka ng'abagamba nti batandike okukola ebikolwa eby'effujjo eggwanga laffe lisobole okwefaananyizaako nga Libya, Sudaani mpozi n'ewalala bw'atyo n'agamba ye tasobola kubeera mpozi nga amuwa akalulu ke n'agamba kale takiganye abamuvuma ku Facebook bagamba nti mufere naye yagamba afere akasente okajja mu bazungu bw'amala okajja mu bazungu mpozi ate n'akaleeta e Uganda ne bakakiwinga Sabagamba nti oli mufere yes nzirese nzitadde mu ggwanga olw'ensonga nsakira ggwanga lyange mu mbeera yonna gye mba nsakiddemu okuleeta ssente ate n'oziyita mu ggwanga ng'ate bazikuwa kupromotinga bikolwa bibi kupromotinga kutunda ggwanga lyo that is nonsense bannayuganda wake up muzuukuke situganye twetaaga change ebeewo nga kiseera kituusizza tewali buyinza tewali bukulembeze butava eri Katonda naye muve mu eno okwagaliza eggwanga lyaffe okubanga Libya okwagaliza eggwanga lyaffe okubanga Iraka okubanga Somalia nedda fenga abali concerned tuvaayo ne twogera eri abantu ne tubanyonyola muyinza okubanga amaanyi mugayina ku Facebook kubanga muyina fake accounts nnyingi nnyo ze mucreatinga byemukola tusobola okubikola nze nsobola okuva wano nenvuga ekibuga mu kibuga nga nina abantu 10 abajja bamperekera ebyo mbimanyi bwonna obukodyo obutwabukola dda temuyinza kulaga nsi nti muli b'amaanyi kubanga ebyo biwanyi bye mubeerako tubeera tubikuba enkya n'eggulu ffe bamaster
abasomesa baabyo naye mulekeraawo okozesa olulimi inciting abavubuka okukola effujjo n'okutononera bye tukozeewo. Omwaka gwali gwa 2017 bwatyo Bobi Wine mpozi muyite Kyagulanyi yalondewa ku bubaka bwa parliament obwa Kyaddondo East, ekitegeeza nti asavinze emyaka gye 3 mu parliament. Ate before nga tannagenda mu parliament yali amaze okukola beach ye gye bayita One Love Beach, wamu mpozi n'okugula eryato eryakabenje. Wabula ye omugagga Mbuga ate abyogedde kifuula nnenge ng'agamba ng'alinga alaga nti Kyagulanyi bino byonna abikoze amaze kuyingira parliament. Wano nno wategereza nga mbu abazungu abateeka sente mu Bobi Wine mbweyo diru basoka kujiwa ye nga balaba socialite wa kabinyo mbu basoka jiwa SK Mbuga ajje atawanye government, wabula bwe bamuwa sente mbu nazikuba ku mutwe mu kinoti ngenyo nazikuba ku mutwe. Bwatyo kyebava bamujjako omukono ne bagamba kati gwe koganye katugende wa Kyagulanyi Bobi Wine. Struggle weziri Mbuga yava gyavudde n'aleeta ssente ze oba yazijjawo oba azijjeewa, naye olaba nti yateekawo eddwaliro, agabidde ambulances, agabidde communities. Obadde mu parliament emyaka 5 ekisanja kiramba ng'ate ofuna n'obuyambi obuva ebweru. Kiki kye wali otaddewo? Kati ate oyagala bukulembeze ate nga ne ssente era ozifuna. Kale mu kiseera kino wandigambye oli mu struggle naye oddamu kugula maato na kuzimba beach zo na famire yo. Kati ye struggle yeeriwa? Kiba kitegeeza oba weefaako wekka. Kati fe abantu abalina kye bakoze mulekerawo ate okubanga ate mwagala kutononera ebyaffe bye tukozeewo. Tuve ku bazungu tebatuwugula. Nyinza okugamba nti ediru yasooka kuba wange kubanga baalabanga influence nagikuba lw'ensonga zisobola kutunda ggwanga lyange. Kati gweoyinza okubanga oli ku ddiru oli awogira owugula abantu bonna n'owugula abavubuka olina kubalaga bulazi kyakkola. Nakugambe tukyagendera ddala maaso ne wolokoso mu weekend taxi. Kale akageri Bobi Wine olinza okumuyita Honorable Kyagulanyi Center mu Musinguzi Ngobi. Akageri gyali nti ali mu mambuka ga Uganda ali mu struggle ya kunoonya kalulu. Mwana wattu bino tebyamuyugudde ttama. Bwatyo yabikwasiza sabavumi wa bwatyo yabikwasiza penge. Era mpozi ono alangidde SK Mbuga olw'okubeera omugagga atalina magezi ekimubonyaabonya butasoma mute yakolowoza mu kalaamu kyekimubonyaabonya. Bwatyo bwagamba Gabra wetambula Uganda wetambula abatamanyi nti kino kyava ku brand y'obwa socialism bino bya ddala byakusalawo ggwanga. Sulaiman Mbuga kasooka kujukiza kintu kibuze ndi kyali muleka likankulika ekikimu ky'odemanyi Sulaiman Mbuga singa mukama nga yakuwa omukisa ogw'okuno gwennyini omukisa n'abeera nga bakuta oba ndibaddeko ebintu by'ojjoyiga Sulaiman Mbuga ne toyiga era toyigira ddala. Ekisooka we wasibwa n'ojja ne weebakawa ne student ku ssente ze wakuba Mbuga oli musajja musiru nnyo. Sulaiman Mbuga okola mulimu ki? Ojjawo obufungo bwogera ku Bobi Wine omusajja akoze nga bumulaba alina beach alina buli kimu akoze buli kimu kibadde ku ntuyo. Ojjawo olwayita okwogera ku Bobi Wine gwe Sulaiman Mbuga. Mulimu abantu mu Uganda omwo ababbye ssente oba bakubye ssente okusinga gwe. Naye ekibaawula kasitoba nga tewakolobozaamu nsiramu kasitoba nga tewakolobozaamuko era engeri gye weeyisaamu ebeera yeeyo. Yensonga kiba kijuma seeko bakubanga ssente tebagenda kujja wano wavundira mu komera pakisemu wa saving ebbanga lyo lyonna nga basiri bakusibi wani yakujjayo ne bakuba bibakana okaka bani bonna ngo bawa ssente ebintu babitunze Uganda nti bakujjayo. Kati mwaka nguleke kye kimu bino byonna byobeera nti bakusasudde okuba Bobi Wine okuteetinga ka TV ko ka STV sibeka STV kuba oyinenge gyagala okubeera ng'odojingamu emisolo ate n'ekirala oyimiriza ka business code weetaaga okubeera ng'okwira Museveni akadingiri. Bobi Wine is not in your league Mbuga. Okusinziira ku penge gwe baabikwasiza mpozi ye agamba nti ekiruma omugagga Mbuga kwe kubeera nti Bobi Wine yeefuza amawulire gonna nga talina na wamuweera ka selfie. Era wano wagambidde Mbuga n'amuwa amagezi gabwere n'amugamba munywanyi sooka otereeza amakaago lwa nsonga amakaago gali bubi nnyo. Era wano wamulangiridde n'amugamba amakaago abaana mukyala wo gwe wakawasa bamukuba omukiri ne mungu n'akwata abaali. Wano nno wakusomedde olukalala lw'abasajja oba abalenzi abavubuka abakubye omukiri ne bagubojja nga bakuba mukyala SK Mbuga ne mungu n'akwata abaali.
kugamba nti n'olinze Bobi Wine akuwa selofimbo ajimu talina kyakwetaaza zile nsonga ntono nyo tuyinza tukira kumacha tukagamba nno Uganda egenda kufuuka Libya biki timulimba mafia bali bakuwa tewali diru gye bali bakuwa ndeto isawo kintu kya Libya yafuuka Libya bwetu akwati omukulembeze bamulonda n'ava mu bufuzi Libya yafuuka bwetu akwati omukulembeze ali agalidde ku busufuzi bye bino ebiri wano tobuzaabuza abantu era Libya singa Gaddafi yali yavaako dda nga yavaako muno n'alekera abantu eddembe ly'okubeera nga bakyusa obukulembeze Libya teyandibadde bwe ekirala muganda wange embuga kyobadde tomanyi ebbanga ly'obaddewo nga tonna manejinga zino nsonga za gavumenti soko manejinga ensonga z'ewaka ensonga z'ewaka zagwamu nnabe omukyala gwe wakuba ebitagule gwe wayambaza ebidodoliro byasimanyi bishandaliya gwe wasano gyali afya yabeerawo soko manejinga ku nsonga entonotono nnyingi toyinza kunnyonnyola abantu nti nno oyogera ku Kyagulanyi nga gulunedde amaka yabadde agafugo bayakyagalira mbuga sente zimala bintu byonna nawe olina ku sente ozikubyemu naye omukazi akyawankawanka agenda ameketa amanya bamwebakako baboda bayimbi bayi baseki Stewart kikyagaanye yinza okuwa lisiti y'omukyala gwe wakuba embaga gwe wasimba mu banyi muganda wange wano kiki kibi toddamu okwogera ku nsonga za Bobi Wine watoyiza mwaka lugwani mbuga muganda abasiraamu baagala Bobi Wine gwasinga muzato okuba n'emaani okusinziira ku pengepenge bino bigambo byesi byange ng'obulambi batuusaako butuusa agamba nti Bobi Wine mwana wa ghetto talina mugagga yena gwatuukiridde nti mpa ku buyambi kino nno kibalumye ennyo nnyo naddala mbuga era bw'atyo agamba nti n'ensonga eyanobya eyali mukyala we Leila Kayondo agamba nti yali akooye obufere olw'ensonga SK Mbuga yamuzanyisanga emirimu gy'obufere nga ajja wali eri n'apareedinga nga muwala wa pulezidenti ne bakuba abazungu akasente akawolera ddala kati omuwala agenda olaba atambulira ku front line eri y'amasasi na bizuka bw'atyo ekintu n'akivaamu Socialite ya basente obo mukubi we sente nti Bobi taze kubasaba sente mukawera Bobi tajja kulinja tabeeta soka Bobi tomusinga sente ebusente ya Bobi Wine tuze tujire sente ya Bobi Wine nkolere gutulina muri mugwangara kalira era Leila Kayondo ekyamudusa makako kyali kimu Leila Kayondo muteeka omupangisa busonye mwana wa jere amalize emirimu Leila n'abakalire Leila bambe ya kuzipato fili bagenda mukuba basi Leila Kayondo gwe kusonda kama muri Uganda sabanyo kana jiri sabanyo kubira galibi okwata mwana wa bandi Leila n'omuteeka mizanye yajaji kwe kuddu ngatabira mizanye ejo tokato mo sente nyingi nyose para kumkwasa ku video nenga ya mana muri muzanyi ngazirira kuyambaza ibiko kisonye byamaje kisonye bajuma siko ne bakubwe moroka nengere malize emizanyi nenga Leila Kayondo ali amiskize kali yayengo omwara mu yambo bana wa president ebyo tubimanye Leila naraba nkali genda siba miri byamasasi tonda muko wefula mu Uganda ogifaako nyonga kuke nyini oli corrupt nyonyo mugato bale tuyugenda ku Uganda you very corrupt kuke nyini abasirikale tubiri mu government nga usoro kwata mu balance yonga bakuwa security mbuga nozanye emizanyo je jagodi ne mubaba Uganda juragalo kulaba nga ate security ali badde yamba abantu yamba gwe muntu munakinoomulo nibakuwa ku sente n'ogabanya ebiwandi badde oyagala Leila nadduka stories ensonga y'omugagga SK Mbuga obutasoma omukulu pengepenge agitadde nnyo ku mwanjo wano wamugambidde nti afaanana nga ka avatar kannemye okutegeera abali ku social media mumpeereze muŋŋambe ka avatar ke kafaanana katya mukampeereza wakafaananyi ka avatar Mulinga bufambuli nzimbo nonya gundi mosala ddiru kudda wano mbuga tusoda kuwanika linnyero munawe sene ngoli business musimanyi icon ngene okujjukira nga icon ulabe kibadde erira abantu bali mukaba Bobi bakwatiyagazo yumutubule kamuna kumuyisa mukamu wako muganda wange lo sibe temuli mugweza kubeere mugunga genda mupayani jojo sanga grade y'abantu bogenda okubeera ng'omanyira olwo ntabira mu bupayani genda mu bupayani abatunzi b'emmotoka baloke basibe paje obeere mu kubeera buli muganda wange embuga kino kikubulira don't you ever put Bobi Wine mukamwako olyawo otumbisa olinga buno avatar mulawegera ku Bobi tumbika biki yujveri masaka ojera kushimaloka chansene ndego olinga bu avatar nogenda okuba abasajja abasinga nofuna na abateja bono jangu yasabira ku musajja akoze ng'ensemu laba abantu abali mu nkuba bagende bamuddukirira kagoya wano yasaba bwasa bunzimbi akazigizimanya abasiramu tunda mukulita abasiramu bayingiza bintu abasiramu bategeera okusinga gwe musiramu omubuya abasiramu banyigiriziddwa nnyo basiramu babekaye basibe embuga ng'osirise kumannyo bali bavundo seto sibo manse okoze oji ku basiramu olesi bino olwekyo ogamba musebe nasoka ate abasiramu kale goberewo bafiriri kino kiri kufa abaganda okwebuza amagezi Bobi Wine okumumaka lulu byomutandisa kati okukola kati saawa zino era Bobi Wine ajje mukamba mbe okubeera mutunulira abantu abakuba Bobi Wine n'abasinga baganda tebalina amagezi bana abapaganda laba abasajja abatamuyinako nakakwate lavu gye bamulaga eri basajja beerida bakumba nibo bakumbye tebamumanyi waliyo boolira otano sebeba olutwayo olwala otano abantu beewaabwe tebamumanyi twali balina abantu beewaabwe bali kumwana wa muganda basuuta badduka kubeeramu essuubi nga gw'omuganda oveeri gwatalina namulimu olina ofiisi nakugambye olutalo lukyali wakati wa pengepenge ne SK Mbuga omugagga wano pengepenge wakutegereza nti agenda n'alaba banywanyi be bali ku kyeyo nga abasinga bayoza zikabuyonjo kyokka nga ate batayagala nkyukakyuka ne yeebuuza olwedde gavumenti gy'owagira ye yakusindika mu kujjoyoza etoyireti
ate oye nowoza mtoyagala nkyukakyuka ayewunya omuntu nga gwe mwana usanga cowboy ngakera kukuta toy man toy lasa nozalo mwana olenga na muzimu gw'omuzalide jasija agenda kuba akuta public toilets but what be cowboy akuta toy wallahi bine bitu binyiza cowboy na akuta toy mande kumande nenga cowboy dagala chagula nyabelenga wamente nuka manuka to banne bambuloga nenga gamukazi ko kinga no keni mlanga baba pengi bafu mama kulembeze penge byakola bya kisiro nenga tawulira pengi yani badde alondo omuntu ayinza okudda mu ndeba usanga life yandibadde beta muli ba cowboy ngakera kumacha kukwata daipa ya mukadde najijjamu ngeri mbu wolipa shit ngeri mbu chika kya mbuga ategeeza amazi ngeri mbu chika kya mbuga ng'omuntu ajjamu daipa nabirira omukadde lasita mwana wali wayagala okuzaala omwana we ngali dokita najjero nabeera ng'asangula abantu amabe mbuga tudde mu mazima mbuga nze njagala kumacha okere kumacha mbuga ngambe kiki kyolina kyosinza Bobi Wine tudde nga tonna muyisa mu maaso ngwisa kitugumugwe bana batakuteka emizingo nyo mu mbuga kwata olutolo lukulingo lwa abato jivugo gende gula ko speech eyo ulabo boyizo komonga guli mulamu abantu bafiridwa abantu bakubwamu omukago obutolo ko bali ku kituufu godda mukamuluka ko ngoyogera uno omusajja tumumanyi mbuga ali asobola okuvuga zeskalendise ziyesoko ogulanga temunna gwenda mbuga temunnabba bino n'amanyi gye bibasobola government of BC kalina biji gwe gyotalina mazi goyina nsuku zijjuddemu jasi bukolwa okuba abakazi omanyira oguli musajja oli violate okuba abakazi olaba osula maama w'abaana bo nuli omukazi ali eri masakala ajana watewa kwata mu sister gwe wata n'okwata n'ono okuba ensanso musajja gw'oli muzibu nnyo ono ye wolokoso nguzako goyakatoyungako kuchenda musamba kasiti sasa tufemo mofa radio simbe mpologoma enunje yedembe nzesula senyonga Mr. Mosquito Haji Titibya atete wera byandika kalamu the answer aja kubiranga negatako Don Brandon ka avatar kalabye ntegedde kafanana ate pozi musawo benoni yawo mpozi ka musawo benoni yawo mpozi Kampala Dentals wa isogambo tya diti sola ogambo tya CCTV cameras zawe nansana ate pozi Captain Simbi ruwero ogambo tya kale katweyongereyo omugenzi Pastor Iga bwe yalinga tannafa mpozi abayimbi ab'enjawulo yali yategeragana nabo era nga abasabye bakole ennyimba nga zisooka kuba ku TV okumala emyezi ena gyokka oluvannyuma ne zibeera mpozi ng'ate gikubibwa ku TV endala wabula bwafiiridde nga abayimbi abamu barespondinze ne bakola ennyimba ezo so nga ate n'abalala baali zibalemye okubeera nga zikola ki nga bazikola bw'atyo yali abagambye bazze ssente abamu nga tebannazza kati nno mu bano mwe mwali omukulu Geoffrey Lutaya Mathias Walukaga Gatta Kompozi ne Muzeeyi Mayinja mpozi era okusinziira mpozi eyakwasibwa omulimu gw'okubanja abantu bano omukyala Mama Afswe Natete ayongera okutangazaamu nga bwe yali nti waliwo abarespondinze waliwo abakyaganye nga Muzeeyi Lambika kakalamu. Yes, kakalamu oli otya mukwano? Ndi bulungi. Badde ndi wano nga ina story gye mmanye nga gwagiyina wekka. Eriwa yonna? Ekwata ku estate y'omugenzi nga ez'abaana be babanja. Sente ze tubanja? Abayimbi ababanjibwa bali basatu Ronald Mayinja, Geoffrey Lutaya ne Mathias Walukaga meya tuddi. Naye Geoffrey Lutaya ye yatandika okusasulako kuba yatandika okusasulako nga n'omugenzi akyaliwo ne wano wafiiridde n'asasulako okwo. Oyo Mayinja ye tannasasulako wadde n'ekikumi awoza ate tukanga alina sente. Kyali kitya okutuuka okubanjibwa? Waliwo omulimu gwe yali ayagala omugenzi bamukolere ng'okola vidiyo n'otagigaba ku TV ndala wadde social media yonna. Kati nga we yakolera bassebatta. Kati bate nga womanya abayimbi abamu bakituukiriza abamu tebakola ki tebakituukiriza n'asalawo bakomyewo ki sente abamu era nga tannafa ng'ali ku kitanda nga mbeegayirira baleeteyo kasente. Okusinziira ku Mama Afuswa Natete akuwa olukalala oba omuwendo gw'ensimbi ezibanjibwa mpozi abantu bano naye agamba nti babadde barespondinze naddala Geoffrey Lutaya ne Walukaga naye Muzeeyi Mayinja agamba nti nedda ye basooke baleete endagaano kuba kirabika alinga atabanjibwa baleete endagaano ebagimulaga we yasayininga ng'abawa ssente. Sente sigamba nti nnyingi okusinziira ku levo yaabwe kuba zaali miliyoni 33 Mathias miliyoni 6 bali zaali 33 naye nga meeya ye annyonnyola ensonga n'okola ki n'ogiwulira kuba kakalamu bwe tulaba meeya talina sente ali mu kaki mu kalulu naye bwe abannyonnyodde n'agamba mumumiikirize ngenda
agenda kusasula n'ayogera olulimi lwe tukola ki lwe tuwulira naye ate nga Mayinja yo olulimi lwayogera ebyo byagamba mbu simanya genda oleete simanya agulimenti gye nakola n'omugenzi ng'empapula nzirina era n'omugenzi yali tannavaawo nga weeziri ezibabanja ati mba simutegeera Amafeso omuntu ayinza okwebuuza lwaki gwayina empapula ezibanja kubanga nze nabatwala nga naawe kakalamba nakwasa contract nti yakola kino nga gwokifulembeddemu we wajjawo loosi oba ekintu kyonna kiratuukiridde baba tebatunuulira gwe eyakitandika oba ngende mu kooti simanyi nakyabakolera era mukyeyagala ezo zenyini ze baba kuba ziruddeyo nnyo saawa eno twagala ezo ze twabawa naye bwe bigenda awala kubanga era zijja kuba tezikyali ezo naawe okimanyi ebintu bye Uganda byakuteekamu era kubanga era tujja kuba twongedde okuteekamu. Okusinziira ku Mathias Walukaga ngono yeesimbyewo ku bwa mmeeya bw'Ekyengera Town Council agamba kituufu bammanja seegaana bammanja. Ugamba otya? Ni mu kitulago. Oli mu kitulago naye bakubanja abantu bantuukiridde bagamba Babituula na situlago yadda mu Luganda situlago. Obwene tuli mu mulago. Bali mu mulago. Kati badde dalagira clarification babadde baleega okukalala lw'ababanjibwa ku nnyimba ezaali zirina okukolebwa nga n'erinnya ly'okweri kwanza wayeganza okenkubire ku mmeeya. Kakati yiga mugamba wange yatuwasanda abayimbi ffenna basinga obuyire nga tazituwoze tetuzimubbyeko naye nga tugenze mu kutegeeragana yingaleeta ekirowoozo tetumuwamu vidiyo okola vidiyo n'ogimuwa n'asooka agikuba ku ki ku tv okumala emyezi ena olyokozitwala ku tv endala awo aba takyakubanja kati mbadde sinaba kumuwa luyimba ensuubira nti nolujja kukola bulungi naye nga lwembadde mpulaninga katotobafiridde naye nga sigamba nti no twafudde nti no yatuwola sente naye era baŋambye nti sente tezirimu magoba kuba tezaali ntizakuwola zaali zakuleeta vidiyo era byenkyasobola okukola n'embitwala kuba tv eyo yasinaddewo. Okusinziira ku Mathias Walukaga agamba nti kituufu agenda kusasula sente zino oba si ekyo okukola oluyimba kinaasinziira ku entegeragana eneebeerawo ne maama Afuswa oba n'abo bennyini be baalekera omulimu guno wabula n'ategeeza nti alina ennaku nnyingi nnyo mwandyekanga ng'alayiridde mu kkomera oba mu kaduukulu olw'amabanja olw'ensonga abababanja kaakati ate bakolagana nabe bavuganya nabo mu kalulu naye bagamba mubanje nnyo ffe tujja bawagira mu mubanje nnyo basobole okwonoona erinnya. Yagala kulimba komera kakasente kakomawo akakebivulu ate kakali kyaddamu okukawuliza kyabanga kiwala yayogeraawo n'agamba sente zoze mu minisita twamuwulira ekikyamuka ntugamba sente zaffe bazikoze eki muganda wange essaawa yonna temwewunyamata ab'Ekyengera bamulonze bammeeya naye nga bajja mulonda ng'ali kikalya alayirire mu kkomera okujjako nga ababanja nga bazzemu omutima omulungi kubanga nange nina bemmanja bangi era nina bemmanja sente zisinga ne ze bammanja naye buli omu akugamba nti emirimu gyafa tunula wano tulano ebbaala sikolalabawategedde n'obiraba ate kati abatuvuga bayise mu bakibanja babeere nga basobola okutwonoonera amannya n'okutusira. olinga agamba nti kati ababanja balina ababapika nti mubanje andi kati eriyo abaana bawa advantage nti olakukwata alabanga ekikwonoonera erinnya n'abalonzi bo nabo ne bakola ki ne beesika abatuvuganya ate be bawa abatubanja amagezi ne ssente nti mutukwatira abo era abayimbi bonna abategeka ebivulu batwesingira mu byobufuzi olukwe bwawedde olw'okutukwata naye oyinza okwefanga nga tebapulaninga ate kitwongedde bululu kankwerekereze kale muganda wange beera bulungi onookuba akasimu nga tekaliiko ogana okuyitako ekikanya ne luziba. Okusinziira ku Ronald Mayinja muzeeyi agamba bw'ati ye baleete endagaano akyagiremeddeko baleete endagaano. Nze nnyo nga wano kwegyo simba mbadde mmanyi oli waggulu mu kalulu kale sebo mbadde ninawo kagundi katono nnyo kenjagala okiralifayingemuko ku nsonga za ebbanja lino erya Pastor Omugenziiga okusinziira ku geyakwasibwa okubeera ng'abanja ssente maama Afuswa agamba nti obanjibwayo akasente ku nnyimba ze baali bagamba okukolera TV eyo naye ne zitakolebwa naye ate ogwogamba ssente ezo baleete endagaano gye mwakola yasooka akuwa egundi kuba kyenamugambe kyagambye kati oba tunakifuna mba simanyi
ajja kuba bifa. Ensonga wazito bwe zawedde nga bankubye essimu mu matu naye we twatambye nti kale katunoonyeko ku Dax Katero yatugamba ekizibu kino kyonna kya bwavu. Pulezidenti gula amabaala abantu basobole okufuna ku ssanyu bafune kasente basobole okwewonya ebizibu. Neneebuuza omuntu ono agamba okugula ebbaala mu wa ddiini ki? Nsaba nange yate kibiina. Oli mu bukodde bwa kulemesa gavumenti ya Uganda kulaakulana. Tugikwatirako ekulaakulana kubanga omusolo si tetugulya. Wentunuka ate omwadagala lya lubuto. Amateeka gajja bagoberera mpola mpola kyobala ne mizikiti kyaki na buli kimu. Uliriza amateeka nze bwe njula ku nsonda eno munnange alwa ku nsonda eri bamusanabira ku mulyango eri. Kati distance yo tugikipinze ekimala. Mugikipinze ekimala kati bweyagala mu kibulu mutuuzenga wameka. Emitwalo 5 ngatta. Olwo Nakanyonyi asasula emmeka. Abaana bajja kusasula ekitundu. Ebiri ekitundu. Ajja alaba endongo. Ate takisi ya mmeka. Okusinziira ku Dax Katero agamba bo basobola okupraktisinga social media ku mitwalo 2 kitundu ow'ekyannamukaaka ow'e Kampala w'etaano. Wano nno akayimba ke kaliwo yakaddiddemu ne Mary Bata n'agamba ak'ebbaala n'agamba kati muggule ebbaala. Obatambuliza pulojale ejjanti emyendaga 2 emisana n'ekiro. Olongoddayo ku kikadde omukuba ekizirya n'ekikeesa. Osobola gumiikirizaamu okulonda ne kuggwa. Tujja kugumiikira kuba twabategedde akufumbiro. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Chende musanva kaseti sasa tupe mama Radio Simbe empologoma enonje dembe nkubuzako gwa chaji tumude acha tuliko ku live Facebook ate nawe atufunya ku mikutu ejenja ulo Bokati TV Uganda byogere ate mpozi ne Radio Simba TV ate nawe ne gamba nti oli wakabinyonze sura senyonga Mr Mosquito Haji Titi bya omubwati ate nga mpozi nika anko kakalamu amazo kubira mpozi nga neyungako nenga nkubuzako gwe Simon Peter Wochawe nantabulirwa mukono ekipande nkirabye kinene ddala Kuluvadi omuyimbi ogamba ota Kuluvaji mpozi ate ne Saula Muhammad Zirobe ogamba otya Luswata Albert awe Wambogo ndabira mu Mbejja ondabire mpozi ate ne Tawan Joshua wali Fesino City emukono kale bwatyo anko kalamu abadde ayingiddewo naye nga ate mpozi nga tannayi twagala tusoke President we kasooka mubuuze President wa Kakalamu kikyo singa okunyumirwa nnyo ku Kakalamu bwanje kakala akitegedde aba we are the girls nango kubasanga banywanyi era de babebi ankole ekyo ndowooza naye nga wakyaliwo kale nyongera okubuuzako najasokwate ng'otungudde empologoma ennungi eddembe afuya ku 97 fe mumwe fe Radio Simba empologoma ennungi eddembe afuya ku 92 kale baseruganda bafuya ku www.radiosimba.org nyongera okubuuzako kwalirizako najasokwate ng'otungudde amakya gonnako olwaliro mu taxi supermarket mu paaka mu butale mu bodaboda sejizonazona mwe banyonga ddakwate nga mutungudde akubuuzako n'okwanirizako amakya gonnako olwaliro nze Kakalamu de asa Peter asa omulembe guno kale ndowooza nange kantandikire wano gye buvuddekaawo katono nafuna amawulire agantukako wano ku mmeeza ya Wolokoso nga gantegeezako nga munywanyi waffe wano gwe tubadde tumanyinga Master Vincent Segawa mu Nasapuli onatunga bwasiramuse era nakyusa n'amannya kino nno kyampaliriza okutandika okunoonyako ku Master Vincent Segawa wana twabitebye era tubuulire butya era ddi wekyatandise kino samufuna nasuubiza nangamba munoonyeko wiiki eno mwana tunange kyenakola mbutya nange ne munoonyako ambuulire kyabadde kitya era niyamuwaliriza okuba ate ng'asiramuka olwono ne lutandikira wano nze Lukman Ibrahim Segawa mpita bwotyo nja kusanyuka ntekko simanyi
Lukman Ibrahim Segawa. Omanyi Katonda alonda oyo gw'abayagadde mu kumunoonya akaseera akawanvu ndudde nga amaziga gampitamu nga nnoonya Allah weewa ekisa ekirungi naye nga simanyi kkubo nga munoonyeza wonna buli wendowooza nti wano naye nga sisobola kumufuna bwe natuuse mu busiraamu nazudde ekituufu kye bayita kuzuula mazima si kuddiŋŋana. Lukumani ono gw'owulirako bakira tuzze nga tumukuwa era ng'abadde nga mu nsonga ez'amaanyi nyingi nnyo nga tuzikuwa nga bwakoze kino n'akyuka n'akola kino. Segawa lwali lw'olunaku olumu lwe yayita abakyala mwana tunatandika okwerobozaamu butya gwagenda okusigazaako kati nno okukyusa amannya kyageze kimpaliriza nga ndowooza nti oba munywanyi ono yandibanga be yanoonya bangi nnyo bwatyo n'abulwako gwagamba nti yono omutuufu kati akola lukujjukujju butya bwayinza okuba ate ng'afuna abakyala abasatu nga butyoga obuyisiramu we bugamba. Segawa n'angamba kino seegaana okwonoona sisobola gamba nti soonoonangako naye nyina essanyu kenatodde shahada n'ensiramuka byonna byasonyiddwa alwesa byonna byasonyiddwa buli kye nakola amazambi gonna alla yansaasira kaakati mu ekyo byonna nabikola mbimanyi naye byonnasonyiddwa ndi mpya kakalamu tobuzeza mu nnaku. Lukumani Segawa si yasoose okubate nga avayo nga tumukutegeezako nga wasiramuse bakira abanakatemba bangi betujja tukugamba nga ati bakyusizza amanya naye adda mu ddiini y'obuyisiraamu naye ng'oba oliawo famire yaabwe ebabeera mabega nnyo nga ebabuuza kiki ekyabaviiriddeko oba oliawo nga bo tebaana bakufuna oba tebabawadde lukusa. Lukumani ono naye ayinza okuba nga gye bujja twandiwulirako kino kubanga n'okubanga nyinyonnyola nti Allah yennyini akyogera lunye ye mwennyini nti ne bw'aba muzadde ng'akugaana okugoberera obusiraamu muleke muveeko tambula omuviire n'omuviira. Zirayo ku nsonga ey'okumbuza nti azadde abaana nze sinnannyonnyolako muzadde wange nti ndi kino dati olunaku wanyonyola ati nnyinda mu kino olw'ensonga buli omu aliba bw'omu ng'abuuza ndabanga ataranisa okwewaggulira ddala ate nina okwewaggula bwe mba ndi ne Katonda. Lukumani Segawa abadde amanyiddwa nga Vincent Segawa abambeera nnaku abambeera ssanyu okutegeeza ti bino woowulira bineno omunywanyi yaŋŋambye ddala nti oba olinayo oluyimba lwo lwonna lwonna mu ssimu yo katikati kyoba okola agenda kikugamba wano. Jangu kyali wange tuyingire wali mu kibaala nkuweemu obutuuka nina okwewaggula kuba ndi Allah era ow'ebitiibwa ne bw'oŋŋamba nti tugende mu kidongo tuyingire omu aliko kushima tuva waliyo shoba ennyambooyo era nja kugamba nti sisobola kulinnya kigere kyange yadde eki kubanga nina okujeemera ndi mu Allah. Otugamba nti sogenda kudda mu kuyimba tekirisoboka n'ennyimba zange zonna alulina lusiimu buli alina oluyimba lwange wonna mu ssimu yo lusiimulemu mu layibulale yo lusiimulemu ku YouTube channel yange tekuliko luyimba nulumu zonna nazigjeeko. Njagala okkirize nti omulimu gw'okunoonya Katonda kasitogu kubanga bino tujjukira bijjukira olwa sitaani omulimu gwatukolamu omubi sitaani we yakolimiro. Owulidde Lukumani agamba nti si yekka ayagala abeere mu kuyimba naye bakira buli muyimbi yenanga musiraamu ng'ate ali mu kuyimba ago mazambi gennyini. Pite mu byensi by'osinga okutegeera pulezidenti w'eggwanga lino okuva mu lukoola jjafuge kuno tekwaliko balala baali bongera balina obuwanvu bwalina nga balina amagezi kakati kyenva kugamba nti osobola okuba obwomu nga gwolimu ekyo bwolowooza sisobola kuba mutuukirivu Uganda nanga bagenda mu muliro nze naye mba omutuukirivu kati buli lwaki ate ogamba mundabire kuba
bali n'oli ng'olwokuba bo bakola nokati waliwo abalala balina option nga bo bayimba nnyimba za ddiini zokka nga Swaba Kasumba kati ate gwe ani yagamba nti Allah akusindisa oyimbe nga gambirira okuyimba mutawaana ate gwe ogambe nti kanyimba nze ng'omuwa amagezi awulidde okusinziira ku Swaba Kasumba kale mwana tuyayaniriza mwana tuono mu Bisiraamu nanangamba obubaka buno bumuwe kubanga ayinza okubanga tanabategeera nti Swaba tanabagenda mu ggulu akyali ku nsi wano omuntu abuyingira tasobola kujja ate n'agobamu babu anti era ndi mu nsi gwe bagaye nti n'atuuse mu kkulu kale bemba nyimbira ku nzinfune ekyokulya ate oyinza okwetegekera engeri gy'onoobuuka olutindo nga tonatuukako mu naye kati bw'oyagala neetegekera olutindo nga simanyi mugabwe gwenkana omukulu ye yetegekedde ddala nagamba nti alangiridde olutalo sinzigwe ate nze ndi musiraamu mwe yansanze ate ye yazeko tekumugyako yerimu wali yagaye mwe yaze ku layimirira ku layini esooka nze neramutwala mu ddalasa bayitabe teyakoze kirungi nnyo okufuga omusiraamu naye ate gwe kyobamanya nti omugenyi ennaku ezisooka afula mu ddiriro tasobola kutwalibwa mu kisenge butereevu ekyabagenyi owulidde owulidde leero nga kino nkyogera kino kyenkugamba si lwali bujja kukyogame nti bannankaleseba weyabingamba nga ndowooza bigambo bye bateyo bayimbi basiraamu bali mu kuyimba bangi nnyo kati bo balowooza tebamanyi nti bo bennyini mukulu ulira omuntu abuyingira tasobola kujja ate n'agobamu babusanzeemu wabula kyaba alina okukola kulongoosa kubo lye kulongoosa bagandi ye kwetereza kubanga abasajja abo banywedde omwenge baliddeku kakati ate yakyalina ekiseera kinene okwetakuluzaako amazambi ge manene yeekolere ye ekkuba eggolokofu okulabika ng'ayingira ejjana singa nze Swahaba simba okuyimirirawo era nkimanyi nti Allah kyakunsobozesa kekalimo kakyampadde wanampa akalala akakingako era nja kukavaako naye ye kati yerebe okuyimba yabivuddeko kati anoonya mulimu Katonda gwanamugamba naye okuddamu okulira omuntu ng'amugamba ku byokuyimba obusiraamu no tebwagala muntu alera engalo tebwagala muntu atakola mpulira ye bw'aba yasiraamu ate ku mirimu okusiraamuka kituufu nnyo era tumwaniriza nnyo naye ate talowooza nti no kati agenda kubeera nga afuuka sheehe agenda mimbali ulira sogera nga yagendako mukulu naye njogera nga amanyi Kurani bwegamba ate nsaba Allah ow'ekisa njagala Kurani yonna embeere wano natola shahada nga neewulira mu mutima gwange nti kyendiko kyenjagala neneewala amasanyu gonna navudde ku kunyumirwa kwonna bituyita okunyumirwa ng'ate si kunyumirwa nabirese ng'oddamu otunkwatira egitambo ompe mayika ennyimbe jimbe nga ngenda kukola ki kubuulira ate amataali waliwo amataali tegakkirizibwa tegakkirizibwa ababikola bakola nsobi tegakkirizibwa ababikola bakola nsobi era buli gwolaba akikola tomwesigamako n'ogamba aka tubikole kubanga nigundi abikola oli mulege naye yabula Swaba ye wuuyo yandisigadde ku mulimu gwe nga bw'asaba Allah okumukyusiza omulimu omulala teba okumuzikiti tavaawo katakyalira buli mulala gwakola ayagala kusiibaawo okwesomera Kurani kyebaba batematemamu ekiswala era kufuna budde bukola tageza n'asiiba ku muzikiti tageza n'asiiba ku muzikiti kyaba alina okukola amanye nti ku makya tusala subuhi n'atandika okukola emirimu wegitagalatagalamu n'addayo okuzungulisa mukaaga awo yasaala kakati ne muganda wange oyo akkirize nze bwe mba nkyayimba nga akirabye ng'ebikola ebya saitwani akkirize nti kati nyina ekkuba eddaali ngenda okukola mu musookeyo naye alema ate kuvumirira ffe abaliyo kubanga tamanyi bwaki tukikola ffe tuli mu Allah mwennyini yatutambuza anti era yagambye nti era kyovaa n'ebidongo byagadde akozesanga zino ennanga byonna yagambye bagenda byotya naye bagenda muteeka muliro singa anaafa enjala ebyo byawuza takyakola mukuba omuntu yenna akalugwa bwa mu muliro kati segaba bwaba yasiramuse atandika okubanga takyakola bw'anaafa enjala wa mu muliro tageza nga yewuyo mbaddiramu nti okuyimba mutawaana okuyimba nalyo lyerimu ku zambi ago ge mugenda okuba nago okuyimba zambi ddene muve ku kuyimba basiraamu bannange
abaliyo nga muyimba n'atali musiraamu naye bw'oyimba nkugamba va ku kuyimba kubanga zambi leka kusanyusa nsisi gwe watonda abantu awulidde akole asale aluwa amukisuza omulimu naye bw'abanga yalese omulimu agenda kukufaako enjala era nja kukola ekikwekweto ekinoonya abantu tugenda mukwata tumuteeke wasiimulisa ndyajaaluna mu biru tumuwenga emmere tegaba yeefudde ki tumuwe bwamufuti sebo tumuwe bwamufuti bwekiba kisoboka kuba noonya mulimu kana siba yadde ramazani emu ali mu kutubuya tugenda okukola obusiraamu abeere siriyasi sana siyo yadde olunaku olweru lumu esayiri tennawona atubulira busiraamu yasiramuse abu alhamdulillahi kitukolette naye tatusomesa obusiraamu tegaba yefudde ki ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi oli ku lubogola simba empologoma NJD menaje sokwatega otumbudde abatya g'olunaku olwaleero kubuuzizaako nnyo ku Joseph kansala Joseph Sempijja waneeno ku Jose Sempijja ekyebando kisalosalo balekwate ng'otumbudde empologoma NJD mbe EDD oba EDIO the Dawn balekwate ng'otumbudde ewozanya wano katukwatewo era tugenda kudduka ku speed ekikekya waggulu nnyo oba oli awo tunakoma kubanga walabika okubanga wakulu ddala omuyimbi King Michael abangi gomanyi nga mugwanya Michael kampeyini buli wezituuka eri abayimbi ba NRM wana tutera okufuna entalo ez'enjawulo mu kaseera kano nkwanjulira olutalo Sinzigu aluli wakati w'omuyimbi amanyiddwa nga King Michael saako n'omuyimbi omulala amanyiddwa nga Big Size Bebe Cool entabwe eva ku Big Size Bebe Cool kukulemberamu bayimbi bagenda kunoonyeza Museveni kalulu era nga bali mu bitundu by'amambuka eyo oba mambuka ga Uganda mwana tu King Michael nga yetaliiyo kino nno bwe namukubiridde essimu okumbuulira lwaki taliiyo mwana tunaalunteerako bw'ati no ende ogamba otaka kalamu puliranga ali mu kibuga Kampala era mwendi mu city bannakibiina kyo ssebo n'abayimbi banno bali tumanyi abambala yero bali mulira bali mu ggulu bali mu Arua bali mu kunoonyeza omukulu akalulu essebo kiki lwaki oli eno kyo mbagamba nti ni mu NRM ne Bebe Cool tanjagala ku kivulu kyonna ekiriko NRM okitegeera Bebe Cool yanzija ku lisiti y'okuyimba ennambole nga twakava mu trek okutambula ne president ng'ebigere byonna binzimbye owulira Bebe Cool teyaliyo mu kutambula eri mu trek tegeera kuba yamanya tekuliiko ssente wano nga bategesa ekivulu president yeebaza abawagizi be na biki Bebe Cool nanzija ku lisiti olwokuba yategeera kuliko akasente n'abayimbi abalala bangi obalaba nga bakayana basana endugga n'abayimbi ba NRM bonna ssente Bebe Cool n'akola ki azitwala olira kyenjagala mutegeere Bebe Cool yetanjagalira ddala NRM kasitamanya nti wano waliwo ssente n'andaba ku lisiti nga mpazaamu so saagala mukyewuunye nti lwaki siri nava eyo kubanga abantu abali eyo abatambula ne president Bebe Cool yabakulembedde kuguno omulundi yanzijako ku lisiti y'emunyonyo owulira anzije ku lisiti ya campaign naye nga mwe mumanyi nti ebbanga lyonna tubadde tuwagirira president Museveni n'ebintu bye tuyiseemu tubadde tulindirira akaseera kano okukuba nti president waffe tumunoonyeza akalulu naffe tuwulireko ku ssanyu olaba nti abantu abeeyagaliza bokera bagamba Michael tolina kukola ki tolina kubeerako naye nze njagala mubuuze Bebe Cool namukola ki ekimunyiiza ennyo okulaba nti tanjagala wali NRM njagala kumanya Bebe Cool ye nannyini NRM okitegeera kati nze njagala abantu bategeere nti Bebe Cool yakulembedde abayimbi abali eyo sijja kunenya kusaasira oba bajjo oba fina mugerwa wabula mumukubire ku Bebe Cool mumubuuze Michael yakukola ki kubanga sisobola kuba nti nze mbamu NRM olwa Bebe Cool bika sisobola munenya kubanga naye musajja waffe ennaku agirabye ne bye tuyiseemu tubirabye naye kati ye bw'atuuka kati awantu ng'awo ate sisobola munyiigira kuba naye alina ebizibu bye era naye ebirooto bye bimu byange naye bw'aba ayiseemu kuguno omulundi teyakunyezeeko yadde ate eno essaawa kati babbigaayo abo abuze Bebe Cool naye ensonga ekyenge etasobola kugonjoola lwaki Michael tali naffe wano ng'abadde naffe ebbanga lyonna
kubanga nze ndi wa NRM Bebekulu ne bwananzija police ne bwenna yagamba ayagala ndiye kugenda kuddamu funa kalungi mu NRM naye kimanyi nina emikwano etegeera nina famire ate nesigane Katonda tisobola kulya nfuufu etegeera nga nina abantu bange tegedde naye Bebekulu namukola ki ekimunzisa police kyesaawa eno nga kano ke kaseera ke twalindirira okuva edda temulina okuliiramu tetulina okusanyukamu ne pulezidenti wa Bebekulu kasitawulira nti kwe pulezidenti agambye yagala kukulaba yamanyi nti ye eka yalina okulaba pulezidenti kwe kasitoyogera obuzibu ndowooza bwava pulezidenti kasita yagamba nja kundaba eba pulobulemu eri Bebekulu yenze mugamba nti Katonda yasalawo omuntu kikyalibeera ekyalituukako Bebekulu afunye ebintu bingi nnyo mu NRM naye era akyalina omutima ogwo ogulaga nti Michael ye talina kufuna kantu konna kibi nnyo era nkivumirira so abayimbi bonna abali abatambudde ne Bebekulu bamba muwuliriza puroguramu eno omutumbe wansi mumugambe kubanga yakukamirira mu maaso ga pulezidenti naga tulina okulikonsayiringa abayimbi wali emunyonyo yafukamira naga tulina okulikonsayiringa ate yalaga ekifaananyi ekibi nti naye tuba tulina misunderstandings eno ssaawa yakubeera wamu kunoonyeza pulezidenti Kalulu lwaki togamba Michael wanyiiza kino nakiri twesonyiwa ne tutambuza emirimu ne kigenda mu maaso gya pulezidenti zirinawo okuyisowa nekkaba ya NRM simanyi bulungi era ne munyonyo baŋŋamba Michael lwaki toyimbye ate nga nabatimbisa ebipande munyonyo yenna nga bamanyi ngenda kuba walikogenda kudda adde Kampala balyoke bakufune bwekyoba omanya Bebekulu bw'abanga yayakulembedde ekyabayimbi tegeera manya Michael tagenda kubeera byonna byakola amfrustratinga kulaba nti nva mu NRM okitegeera agamba Mike ekiyimba kye tekyanyumya egenda eryonywera enjaga eri mbali abanywi b'enjaga tegeera naye byonna byayogera amanye nti nze omunywi w'enjaga yatawaanya eggwanga kati gwe baayitanga omunywi w'enjaga wakola ekivulu ku Freedom City Bebekulu yajja omukwano nga gubasaza mu kabu n'omulaga ne maama wo Bebekulu yaŋŋamba bw'agenda kumpitira ku bakulu bonna ba NRM bakulu batuye okitegeera naye talina gwe yayita n'omu okitegedde ate era namulaba era nga bwemulaba ebyo byagenda yagamba agenda kunnyamba obulange kitambula bulungi talina nakimu kyeyanyamba mbabuulira baganda bange wabawo omuntu nga yayagala butisaawo oye ng'otamabeka bantu abo ate be tuyita bakwano baffe mubadde naye mubadde mulaba nga nnyimba ekiwaatule tegeera njagala tuyo lisiiti emu ng'abalaga nti yansasulako ku ffe ekiwaatule Bebekulu mwennyini mukimanyi nti namutwale wa Brian White n'amuwa ssente nze lwaki tanzikiriza nange atleast n'abaako kyannyamba mbuulirayo kye yali annyambye nga nze Mike njagala tuyo lisiiti emu ng'abalaga nti yansasulako ku ffe ekiwaatule nze ensonga yange eri emu njagala wuliwule kakalamu ensonga yange yakuba nti ki ekinzitibwa ku lisiti buli wabaawo omukono gwa NRM ogulekaaasente ku lisiti okitegeera ate nga mukutambula bwe tugamba nti kati oyimbira pulezidenti tewali kasente ampita sijja kulekerawo mugambako kuba siri mwana muto ndi muntu mukulu naye bwakuba essimu n'agamba mikolo nekyewakoze tekiriiyo nange mukubira ne mugaa kino kyewakoze tekiriiyo so ekintu kyakola tekiriiyo naye amanye nti alina famire naffe tulina famire abantu batulekawo Bobi Wine yatulekawo anoonya ntebe yabukulembeze Kamiliyoni anoonya bwa mmeeya Bebekulu gwe baalekawo mu ndongo ng'omuntu aluddewo nane bwe twagala ate tutandike kugulanira mu ndongo ng'ate gwe baatulekeranga mukulu baffe mu ndongo ekirala ekisigaddeyo kyenjagala njagala Bebekulu abeera abulira ensi kikye namukola ekimunzisa ku lisiti za NRM buli walaba nti wano waliwo akasente naaba nga tayagalako Mike kubeera ku lisiti eyo Michael oba namugamba nti ndimujjukira mu byafaayo kundeetera ebizibu ebitagambika bino wana tu big size Bebekulu yeyamusindikiriza omukubira ku simu ngali mu mirembe gye era kiri Michael ndikujjukira obulamu bwange bwonna bwonna nti olutalo lwange kwalusiikudde big size olinawo keddakiika entontono rasta ndi mu kutraveling ate yange embi kale obadde ogamba ki waliwo ka interview kano ka ono King Michael kabadde agamba neno nenjagala ezo levo zenkana tolusiriwalirako olingamba oyinza okunkubirako ebyo ebyekisiro olikula ddi kati olwo bonaaba n'ebyamagezi ebyokumbuuza obadde nyafuya olikiriyalinga onkubira simu ezo levo zenkana ate wangamba nkukubire nga wembaliŋamba olikula ddi kakalamu olinawo keddakiika entontono rasta ndi mu kutraveling ate yange embi kale obadde ogamba ki waliwo ka interview kano ka ono King Michael kabadde agamba neno nenjagala ezo levo zenkana tolusiriwalirako olingamba oyinza okunkubirako ebyo ebyekisiro olikula ddi kati olwo bonaaba n'ebyamagezi ebyokumbuuza obadde nyafuya olikiriyalinga onkubira simu ezo levo zenkana ate wangamba nkukubire nga wembaliŋamba olikula ddi
oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV